nze kati obuzibu nze bwe nasibwa okufuna accident. I'm so sorry. Kati accident wagifuna otya? Nali mu kiyumba ne nfuna accident nga nongoosa. Simanyi oba ekigundi ekinnya kino ekya sewage septic tank maka ga bosi wange simanyi oba kyali oba baali bakimanyi nti kyarastinga wekuweyinga out nga ekyo ekigundi ekikavaringako ekikava ekyo kibateekako kukava nga bakijjako oba bagenda kugulawo then bakizaawo oba kyali kibadde ki nali nongoosa bwe nti nengwa mu kinnya ekyo. Naye abanteekamu essuubi nti ebweru waliyo ssente. I'm so sorry. Buli muntu alina omukisa gwe bweru waliyo ssente kituufu. Waliyo abakolera 3,000, waliyo abakolera 5, waliyo n'abakolera 1,000. Naye olina kuyirira. Ebyo otuuka n'obyerabira. Otuuka n'obyerabira nga gw'omuntu. Yes. Otuuka n'obyerabira nga gw'omuntu. Kubanga diversions nyingi mu nsi muno. Otuuka n'ogamba nti eno n'ekisa ekingi nakyo kituuka nakyo nekitukontrolinga. N'olaba nti olina okuyambako ono n'oli wakubadde omuwa katono. Naye akatono okujjukira kakuvaako naddala nga toyingiza. Bw'obeera okola ebyokuyamba abalala bifeeko. Iye. Oli ne bwe bakukubira essimu ng'agenda kukutuka enkya muleka akutuke kubanga bw'afeera ensi esigala egenda mu maaso. Naye ate gwe ssente bwe zikuggwako tolina kwogenda kukubira ssimu. Weebale. Kati oli wano mu kamera essaawa eno okaabira wano amaziga. Be wayamba bakulaba. Bagenda kukulaba era batunde bagaye akaaba kinno bajja na buyita buziga bwa kirogo. I'm so sorry. I'm sorry. Nayenga kati ng'ogenda ebweru embeera yali etya ng'otolose. Kulira batugamba batolosi bafunamu nnyo. Bakola ki? Bafunamu nnyo. Bwe batyo babyogera naye ng'abafunamu be bano abarentinga. Ofunye ennyumba noba nga gwo girentinga. Supplying abalala. Ng'oyingiza abalala nga bayingira mu ruumu yo nga bakusasula. Badde manyi kino abatolosi abamu ogenda n'okola n'okomawo ku weekend. Ewa. Eyo Saudi. Ninako benkozeko interview. Kizibu. Abakikola ekyo be bano abakyali mu contract. Ate abali mu contract abalenzi bawala. Bali bawala be nakolako interview sikyo. Anyway kati Saudi ebintu engeri byakyukamu. Kati eyo mu kiyumba gye mutolokera ani abeera nannyini wakyani yakutolosa mu nnyumba? Nze kugambe bandiira bakuliramu okuva wano e Uganda. Neneetolosa. Watoloka otya? Saatoloka mu kuva mu kiyumba. Watoloka ewa boss. Natoloka luli we najja nakomawo mu vacation nenviira ku airport. Ekitegeeza bwe baakuleeta ekamayo yasigala ekyaliko buli kimu. Bwe watuuka eno watekinga risiki n'oddayo. Nakomawo eno bulungi kyangu nnyo okutolokera ku airport. Watolokera ku airport eri nga bakuzza n'obabulako ne bakunonya nti bakulaba. Tebannoonya kuba bo baali nze nali nina okuba nga nina ennamba zaabwe nali sirina nnamba zaabwe kisooka. Nze neesasulira tiketi. Nesasulira tiketi buli kimu. Ikamayo yali teweddeeko. Anti nafuna visa return visa. Ofuna return visa okuddayo ogwokubiri. Wagifuna otya? Kati company yagina. Okuddayo kwe kwanyamba okutolokera wa ku kisaawe kubanga saaliko nannyini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba
yenze Hadija Kigozi mwebale kutwa mwebale kusubscribing ekifo kyetuddemu olwaleero kiri a bit busy microphone check kiri a bit busy naye tujja kikwasaganya mpola mwebale kutwa bannaye mwebale kusubscribing andi n'omwana w'obuwala abadde akola Saudi omwana alabika bulungi ze mbadde sangako kadamu alabika bulungi ng'ono naye leero njagala mbulireko ku mboozi ye oba anyirira bituufu oba mukazi wattu anyirira byakweyiiya bina tugenda kuba tubitegeera olunaku lwa leero mubale kutya mubale kusubscribinga banaye abaana bakadaama mbasaasiddeko nnyo ababonaabona ate bw'oba olina ennyumba ennungi kola otereke ssente okomewo wano e Kampala obeeko nekyokola mu biru furniture workshop yenteekamu omusayi kulaba nti sho ngikwasaganya bakugamba nti tulina furniture omulungi ow'omulembe yitayo obuyiso gy'otuwagire gwasuubira okutandika ennyumba y'empya okuyingira enju y'empya tukola ebiyungu tukola wardrobes tukola amafumbiro ebiyungu ge mafumbiro mutunoonyeko for all your furniture needs yefe abambiru furniture nsanyusa okulaba yogerako nnyo maama onansonyiwa okulinza banaye buli omu neetondera mwetondere programs zigenda ne zinsukkako nga nina okulaba ono banaye nina okwewummuza olunaku nyinza okuba ne programs nga nnya waliwo programs banaye zitasoboka mpozi nga wazikuse saa 11 ate era ne wozizuukuko olina otwala omwana kusomero nowulira nga bikusukkako naye ng'oli otya oli otya towulira bulungi amatuuko galiko ekikyamwe I'm so sorry wamma obweddankanya kunyumiza nga ndaba tonziramu naye kati ompulira kale kati buuza ku bantu naye yongeza ku ddoboozi buuza ku bantu ate era fokasinga eri naye era ompuliriza owulira olira bulungi omusajja akubye ali ku kamera nedda towulira mugaye owulira naga atawulira gwe tofaayo tunuulira abantu ddamu otule bulungi nga bw'obadde otunula eri abantu bakulabe ng'onyumiza emboozi okay kati buuza ku bantu otunyumiza emboozi yo yali etya olwatuuka nefuna program egenda Saudi Arabia nali ndi awo maliriza okusoma wasoma yes nasoma mpaka university wasoma ki ku university nasoma project planning and entrepreneurship nga wasoma kosi ey'amaanyi ate n'ogenda mu bwakadaama singa wagenda mu bwakayateeka eyo e London wa nati olw'ensonga emirimu gyali gyabula ebiseera nendaba ate n'emirimu gye nali nkola nga ntandise okukola nga gimmenya nnyo nga gyabwerwe nga gimmenya nnyo ne ŋŋamba okubonaabonera mu nsi yange kisingako okubonaabonera wabweru kubanga era n'obwe navanga waka nga nzira bweru okukola kyokka nga ate mu nsonga eyo nga nkolera ensi yange okitegeera ne ŋŋamba nti eri bandiramu ddiiru nagenda okulaba ng'omwana muto alina emyaka 15 kaali kata akawala nga tekasoma ate nga kalina amataka nga kalina ssente nga kalabika bulungi ng'ate nze ndabika bubi emirimu nginoonyeza gibuze nga netandika okulowooza nti oba ngenda kuddayo oba kisaanidde nzireyo nsome maybe kosi yembi nga kanzireyo wa programming ngende ku Saudi abazadde bange okusooka tebakkiriza nagaana ye olw'ensonga ebiseera ebyo byali 2017 awo kuba nanoonya emirimu okuva 2014 mpaka 2017 awo nenfunayo omulimu ogwo petrol station ne
nenfunamu obuzibuzibu awo shortages olaba omusala gw'ofuna si gwe gw'osuubidde eŋŋamba kati awo nensalawo neŋŋamba nti vision eri ey'oli omuwala eyali omuto ng'alina ssente ate nga bakola nnyo advert nenkolaki nenjijjukira neŋŋamba lwaki nange sirigobaako naye ng'abazadde bange tebaagala naye nempaliriza nengenda mu training namalayo wiiki emu ng'ate ebipapula byali byetaaga abazadde obisayini nali mbikoze emabega yaki y'abazadde akaseera katuuka abazadde ne babayita ne basooka ne bayombakaawo ne bayombakaawo nga nze bo okuyomba kwabwe kwali nti eri battirayo abaana ate nga n'amawulire bye biseera gaali gawanye amawulire okuva e Dubai nga Saudi tebiriyo nga bawanye amawulire nga gawolaga nti ono bamulese afudde bassa abaana batandise okubakozesa nga mu mbwa ebintu ng'ebyo kati nga bo ne balwana ne basalawo okulwana okulaba nti nze sikoze eki sigenze ene bagamba nti nedda manyi mulaba nti ekituufu kiri nti batta tomanya naye ate Saudi nsi y'abasiraamu tebafutuka ensi y'abasiraamu ate baddiini ate tetunawulirayo muntu yenna yena afudde ng'ali eyo kiwulira ne batandika okumpa obustories bonna obugamba nti nedda tolina genda nempaliriza neŋŋenda ekyanyamba omuntu eyantwala e Saudi kampani gye nayitiramu yali omuzadde wange omu yali agimanyi ate ng'ekulirwa muntu simanyi Luganda bulungi ng'abagikulira bantu bali mu gavumenti kati bwe batuula ne boogera nabo bema ne bagamba it's okay nengenda nenkolayo myezi 3 ekyeyo wakikolako myezi 3 nagenda nenkololo akakaseera anti nagenda mu 2019 ngaggwako wakola myezi 3 oba myaka 3 myezi 3 navaayo ebyo ebiseera nengenda mu 2019 nenkomawo mu January yali November 2019 wakomerawo ki covid yansanga nkomyewo lwaki ekyakuza anti gundi boss sponsor wange eyantwala teyanjagala akaseera yankozesa wiiki emu n'ennaku 3 n'amaananziza ku office kati ate labayo wewanziza ku office ne bambuuza lwaki ankomezaawo ne bagamba simanyi lwaki ankomeza kuba yaŋŋambye bugambi nyambale engoye banzize saawa yakugenda nentuuke ku office nali ndi awo mazeeko olunaku lulamba ne bampise kunfunye boosi omulala boosi omulala ate yanjagala nnyo there's a lesson yawo nti teweevaako kino bwe kigaana gezaako ekirala anti nze awo nali simanyi ndowooza yali chansi Katonda gye yali ampadde olw'ensonga nze nange saategeera lwaki banziza ku ofiisi ng'ate enkola ya kampani nayo ndalamu neŋŋamba munnange simanyi lwaki ne bambala ne banfunira boosi omulala kati boosi omulala yankozesa emyezi 2 esaudi obakozesa emyezi 2 n'ogimalako mwezi ogwokusatu kubeera baba balina okuba nga bakufunidde inkama national ID nga balina okuba nga bagikufunidde kati boosi yagenda okuddawa limukuleetera lwaki nakomawo boosi
bosi yadda ku office abasabe okusayininga document egenda okunfunisa ki ID. Ne wajja akatabanguka kati oli baali bamugambye sponsor ne bamusindikira message ne bamugamba jja cancelling visa yange n'agaana. Yategeera nti nze ndi wano nkyaliwo sinnagenda kuba ye yali andese nziziza ku office nga yamanyi nti ngenda kudda Uganda, kumbe eri enkola yaabwe bafunira omwawo balaba nga tebalina buzibu bamanyi bakutunda awalala. Kati awo kye bakola ne bantunda ewalala. Omulala okugenda okunfunira gundi full ownership nga bali ate bakayana ne bagamba nti lwaki tukansolinga bukansolinzi nga ate omwana akyalimu. Bintu ne bingirwamu poliisi. Ate poliisi okubala abalamu balaba nti balaba nti ono ayandeese yalinako obuyinza. Eyandeeta sponsor wange eyantwala yagamba nedda njagala bamuzeeyo ng'ate bali bakyanjagala. Kakye bakola basayininga bagamba kale bamuzeeyo naye bagenda kukoma tugenda kola kikumusa. Okitegeera kati awo gundi sponsor wange ono owokubiri twali tuli mu process COVID najja mukujja contract nisazibwamu nali sigazaayo nakamala sigazaayo omwezi gumu ngende kuba document visa byonna byali buwedde naye COVID yayingira bamala bakola kine bandeka wano paka we nagamba sijja kola ki sijja giving up kuba nali nkyalina ekirooto ate nga lifestyle nali nzizeemu lifestyle ya bulijjo ngamba kanzireyo nkole kubanga luli akasente ak'emyezi ebiri nali nkafunye awo nenzijjamu doubt ng'amaze okutta doubt ey'okuba nti tosasulwa nti olaki ate nga ndabika bulungi abazadde bange bafuna obuvumu bagamba kale ddayo kiri fine era ogwokubiri naddayo bulungi nga tebawakana nga tebakukase nange kaseera lekatuuke ogwokubiri nenfuna boosi omulala naye nkola emyaka ebiri negigwako emyaka ebiri negigwako naye akasente k'omwaka ogusooka kafa kubanga omanyi ebiseera ebisinga bwoba tolina experience yesente nnene walayadi kyangu nnyo okufera. Naye ng'osala eddoboozi yogera nnyo oba tolina experience kyangu nnyo okufera. Eddoboozi lyange ninamu kafulu kati itizoke naye nti ogira ate n'olikendeeza nnyo simanyi lwaki. Okay. Naye akaseera katuuka munnange nemalako emyaka gyange ebiri enkomawo naye sinafuna kyenjagala nganza omuntu negamba nedda kanzireyo ogwokusatu nenzirayo enko naye ogwokusatu munnange waliwo abaali bakwano bange baali bandiiramu abali ebweru nga tebali munda mu contract bandira bagamba munnange eno tukola sente ate ezisingako ne bakakasa ng'omuntu gwomanyi engeri gyanakukakasamu nokkiriza munnange natuuka akaseera nenzikiriza nennaaka nzire ebweru mukudde ebweru ng'ate ebintu birala nasanga esente bazisala nga bwe baali bazingamba sente expenses nyingi. Bakugamba sente mmeka? Bangamba otandikira ku kakadde kamu kitundu kudda waggulu ate n'akamu kitundu ezo oba okafuna nga si mu kisiibo okafuna nga si mu kisiibo naye ng'ate ebintu byali birala. Bangamba bulungi ne bankakasa neŋŋamba ng'omuntu eyali alina ebiruubirirwa ebinene njagala
okwekyusa bulamu bwange naye maani bintu byakootana ne bikyukira ddala nange kenyini expenses eziri ebweru omuntu akugamba nti jangu okolere ebweru va mu contract kumbe ebweru waliyo ki waliyo renti waliyo okweriisa waliyo okwesuza buli kimu gwokisasula egenda nentomerera eyo ebweru bweruwa ati nga siri mu contract naye mu Saudi kati Ati wagenda wabayo otya mu abatolosi. contract watoloka nali wali mutolosi kati nembaga nga ndowooza ekintu ngenda kikola bulungi kumbe sente oba olowooza ogenda sevinga ng'ate bills zikubanja naye mweyo period we nafunira obuzibu bw'abazadde bange muzadde wange yalwala yali mulwadde wa sukaali okuva edda kati yatuuka extent egenda ku efuna shock stroke bwe yafuna stroke namuteeka mu intensive care nga tulina okunoonya sente abanteekamu essuubi nti ebweru waliyo sente. I'm so sorry. Buli muntu alina omukisa gwe bweru waliyo sente kituufu. Waliyo abakolera 3,000, waliyo abakolera 5, waliyo n'abakolera 1,000. Naye olina kuyirira. Ebyo otuuka n'obyerabira. Otuuka n'obyerabira nga gw'omuntu. Otuuka n'obyerabira nga gw'omuntu. Kubanga diversions nyingi mu nsi muno. Otuuka n'ogamba nti eno n'ekisa ekingi nakyo kituuka nakyo nekitukontrolinga n'olaba nti olina okuyambako ono n'oli wakubadde omuwa katono naye akatono okujjukira kakuvaako naddala nga toyingiza bw'obeera okola ebyokuyamba abalala bifeeko iye oli ne bwe bakukubira essimu ng'agenda kukutuka enkya muleka akutuke kubanga bw'afeera ensi esigala egenda mu maaso naye ate gwe ssente bwe zikuggwako tolina kwogenda kukubira ssimu webale kati oli wano mu kamera essaawa eno okaabira wano amaziga be wayamba bakulaba bagenda kukulaba era batunde bagaye akaaba kinno bajja nabuyita buziga bwa kirogo I'm so sorry. Obwo bwe bulamu I'm sorry. naye nga Kati ng'ogenda ebweru embeera yali etya ng'otolose. Kulira batugamba batolosi bafunamu nnyo. bakola ki Bafunamu nnyo. bwe batyo babyogera naye ng'abafunamu be bano abarentinga ofunye ennyumba noba nga gwogirentinga Supplying abalala. ng'oyingiza abalala nga bayingira mu ruumu yo nga bakusasula Badde manyi kino abatolosi abamu ogenda n'okola n'okomawo ku weekend. ewa Eyo Saudi. Ninako benkozeko interview. kizibu Naye abakikola ekyo be bano abakyali mu contract ate abali mu contract abalenzi baba bawala baali bawala be nakolako interview si kyo. Toshiraba. anyway kati Saudi ebintu engeri gye byakyukamu Kati eyo mu kiyumba gye mutolokera ani abeera nannyini waaki ani yakutolosa mu nnyumba? nze kugambe bandiiramu Baakuliramu okuva wano e Uganda. neneetolosa Watoloka otya? saatoloka mu kuva mu kiyumba Watoloka ewa boosi natoloka luli we najja nakomawo mu vacation nenviira ku airport. Ekitegeeza bwe baakuleeta ekamayo yasigala ekyaliko buli kimu. Bwe watuuka eno wa taking a risk n'oddayo. Nakomawo eno bulungi kyangu nnyo okutolokera ku airport. Watolokera ku airport eri nga bakuzza n'obabulako ne bakunonya nti bakulaba. Tebannoonya kuba bo baali nze nali nina okuba nga nina ennamba zaabwe nali sirina nnamba zaabwe kisooka. Nze neesasulira tiketi buli kimu. Ekamayo yali teweddeeko. Anti nafuna visa return visa.
ofuna return visa okuddayo ogwokubiri. Wagifuna kati kampani yagina okuddayo kwekwanyamba okutolokera wa ku kisaawe kubanga saaliko nannyini tewaliko nali nina okugenda direct ku kampani kuba nali sirina location eya ku kampani. Kati we nalaba nga ndi stack awo nendyoka nkubirako omukwano gwange nga naŋŋamba yii jangu wano neŋŋenda mu nnyumba ye gyali awo natandikira obutolosi naye baŋŋamba itsoka ogenda kukola ssente tofaayo n'eri baade bagenda bawameka batugamba batolosi bamalaaya abamalaaya gye bali naye si buli omu ate kyankubulira ebintu by'obutolosi bizibu nnyo okutegeera mpaka ng'obiyingiddemu. Yegoweko omutolosi gwensoso owulira ng'okomplaininga abaana teboogera amazima naye nga ekintu kyobalaba nze ekyasinga okunnakuwaza kwe kuva wano eno nga mmanyi ngenda kufunamu ate saafunamu. Essente abazifuna yesi gye bali buli muntu yenna afuna amanya engeri gy'afunamu. Nze sente ze mbadde nfuna badde nzifuna nga nina okusooka okugyako biruzi nzijeko renti byonna then ndyoke neetereka ate ng'ogenda okwesanga ng'osigaza $24,000 ebigwe biti ku ssente ezo z'obadde okolerera okitegeera ng'ate Saudi ssente y'ababosi baffe naye yakyuka nga ababosi baali babasala ku government pay eyo eya free earnings nga tebakyabawa ate nga nabo balina okukola ennyo okubawa ng'oluusi ogenda ne mu kiyumba tebakusasudde. Ate abaana bangi nnyo abasinga abavaayo kati kubanga n'ekisooka kya byonna Saudi kati buli kimu kikyuse. Bagamba nti ogendayo tokyalina sponsor. Era nze ŋŋamba abaana bonna bagala ogenda Saudi banna musooke munoonyereze bulungi kubanga Saudi amateeka gakyuka. Kafala system yakyuka tekyali. Oluvannyuma lw'emyezi ndowooza mu Kwomukaaga balina okwegendereza nnyo baleme okufuna obuzibu. Jjukira tubadde tufuna obuzibu yadde tulina ba sponsorship. Nze bwe nagenda e Mecca kyesitaalaga bantu kubanga mbadde ndowooza sinnaba kufuluma vidiyo zange twalaba abaana abatembeeyi nga bajjawo ku Kaaba simanyi gwe wali okolera mu kibuga ki nga bagula hijabu ne bagula enkofiira ne babiguza abalamazi naye nga nabo kesisi bayiribya nga olaba kesisi ye Uganda abaana ne badduka abalala ne bagwa ebigwo ne beesindika abana Kenya abasudaani however Bannayuganda saalabamu naye nga abaana abasinga ababakola Bannayuganda tebakola butembeyi. Lwaki? Temuli ssente. Bannayuganda baswala ku mawanga Abannayuganda nze kuwulira malaya toli mu nze kyemanyi Munnayuganda aswalira ddala naye Abannakenya Abannagana abasiriranga bakola we bati ne basabiriza nga gwe mulimu gwakola mbamanyi nakomawo twasulanga nabo mu room nogamba no baswala nga baswala biti ne site endala olabira ddala byonna tewali njawulo. Kubanga ekirungi kyaba kyeri ensi si ekulaakulanye okitegeera kati awo nze ku lwange nze ndaa zonna ze zimu kujjako wali eri babeera bize nnyo owali amaofiisi agasinga naye mpozi nkomyewo. Wabweru wakuyisa watya tunyumeze ogambye nti to advisinga mwana kutoloka. Sisobola ku advisinga mwana kutoloka naye waliwo pointi
y'osobola okutoloka omwana kubanga gye bali abaana nga balina obuzibu nnyo. Nze nasikirizibwa weewaawo ne nkola mistake gye nzikiriza nange nti yaviira ku nze okukkiriza ki advise enfu naye nga mulimu abaana bambi nga bo bafuna ki bafuna obuzibu ne baboosi nga option eri egi emyoka kutoloka naye taasa obulamu okutoloka kisingako omuntu n'otoloka n'ogenda ku ofiisi nodda ku ofiisi olw'ensonga ofiisi ekuvunaanyizibwako ti n'obwonootoloka ojja sigala ofiisi nga yeekuvunaanyizibwako oba otolose oba totolose ofiisi yeekuvunaanyizibwako ofiisi yo eyakutwala e Saudi. Kati awo okutoloka omuntu bw'aba alina obuzibu genda ku ofiisi eky'essente tesikiwa bannange essente omuntu era n'agamba nti akugamba nti tijjangu otolekero waliyo ssente simanyi nga oba ŋŋamba ekyo ekintu si kirungi kigoberera. Lwaki? Olw'ensonga nti eyo gy'okolera tosasula rent. Yes, obonaabona naye tosasula rent ate okubonaabona okuli ebweru gw'oli maama kibeera nga maama nga gwe maama nga gwe taata ng'olina okwerabirira buli kimu ate gy'osula oba oweereza oli akusuza mu mateeka ge. Kwegamba kitegeeza olina okufuna omulimu nga gukusasulako hayi ssente nga nnyingi si ekyo kuba kati olwedde byayonoonese kubuulira kati ekyasinga okunzijayo first of all nze nali sirina nga ssente ndaba nga mpa abalala nsasula bills zokka nga nange kenyini ne ssente ze neetaaga sizifuna okitegeera ne ŋŋamba nti kisingako ne ŋŋenda ewaka ntandike bupya naye nze kati obuzibu nze bwe nasibwa okufuna kwe kufuna accident. Kati accident wagifuna otya? Nali mu kiyumba ne nfuna accident nga nongoosa simanyi oba ekigundi ekinnya kino ekya sewage septic tank maka ga boosi wange simanyi oba kyali oba baali bakimanyi nti kyarastinga wekuweyinga out nga ekyo ekigundi ekikavaringako ekikava ekyo kibateekako kukava nga bakijjako oba bagenda kuggulawo then bakizaawo oba kyali kibadde ki nali nongoosa bwe nti nengwa mu kinnya ekyo. Naye obulumi nabufuna nnyo munda mu mikono wagwayo munda mu septic tanka n'ogwa mu bbi si nnyo nti nagwayo manyi ng'omuntu nga toli ready weekanga ng'ogudde mu kinnya nga naawe tokyetegekedde. Septic tanka si eno ebeeramu bbi kitegeeza wagwa mu bbi ate ebyeri babikola bwe bati birinamu ebipipes jjukira balina ennyumba za kalina nga zirimu pipes nnyingi kati pipe ezo ze zaali zikavarinze ze nagwamu okitegeera kati nali neeyamba noonya weekuwesapootinga amagulu ne gakola ki emikolo negikugira bwekiti kati nga siri bulungi ate nga tosobola leekaana bantu kujja kujjayo ate n'obwoleekaana aliwo asobola okuyamba naye wabulaba abantu beekaza obonaabona n'ekizibu nga bakulingiza bwe bati mudirisa nobabayo bakutumulira bwe bati ne bagamba nga tabalina kye bakola oba ofudde nga bakutwala mu bafu nga bakusaalira iye abantu beeri babamanyiiza babayigiriza kwefaako palulwo nange nfe lwange okitegeera tebafa ku kitali kyabwe kyobalaba noboba ofunye obuzibu akuleka naye bw'osanga oli nga muntu nga abalirira obulamu bw'omuntu ajja kukuyambako atlisa kutwale mu
munnange we nafuna obuzibu obwo nendaba nga sikyasobola situla bintu bizitowa ng'emikono kinuma nnyo buli kaseera ng'ate boosi asala misaala olusi akuwadde oba batakuwadde naye nga kansooke ŋŋende ku ofiisi y'abatolosi yeeno gy'osula mu Injaaza ensalawo ne ŋŋenda mu Injaaza kati mu Injaaza nasanga nga mu Injaaza gye nali ŋŋenzeemu nasanga nga abaana beetunda kitegeera kati ne baŋŋamba totya kubawalabu nga betunda kuki kubawalabu abaana batunda abawala baali si be beetunda nga batunda bawala batya batunda abawala abeeru wabeerayo banana abafuna visa zaabwe ne bagenda okwetunda okitegedde aba VIP abava Morocco Egypt nga bava mu nsi endala nga bajja kati ekyo ekiyumba mama kiyumba yali awo singa abo abawala okitegeera ate kati ffe abaddugavu tuba tugenze bakugamba obakyatingire obanoonyeze kuba naye nsigazaayo emyezi 6 ng'ate sirinaamu yadde n'ekikumi eŋŋamba wakubaddeyo sikkiriza kudde Uganda nga sirinaamu kisente ne baŋŋamba nti sooka osobola ogira osigala wano ojjukira olina okusasula rent olina okusasula buli kimu olina okweriisa muli nfunyeemu ka accident sikyasobola kukwata bizitowa mpulira nnyo awo kwe kugamba nti kankole ki kanjira ngumiikirizaako omwaka gwange gugweko ogwokubiri natandika okukyatingira abaana myezi still nga ndaba byonna tebigatta ng'abaana era webakwata bw'ogamba nti onoonye abasajja ku kyati still tebalabika kuba buli kimu kyali already kyonoonesa ensonga lwaki nagamba waayi kanzire ewaka nga omwezi 6 giwedde okitegeera olw'ensonga nti nagenda okulanga siina tewali kigatta sente mu biyumba teri ebweru teri ebyokukyatinga teri naye nga kansalewo ŋŋende bugenzi waka ensonga lwaki ndi wano naye era bw'okujja eno okusalawo nzija eno nali nina ogenda wa ofiisi ya gavumenti ofiisi basookera kuyitiraani boosi wo ne bamukubira essimu nti muwalawo ali wano eno ne bamukubira boosi bulungi nze kennyini baboosi ne bagamba nti wali wabulirawa kiki ekyaliwo ne mbagamba munnange saabafuna nammwe engeri gye nali neesasulira tiketi negattagattako awo kubeera enamba nali njirina naye olw'okuba yali simanyi location neŋŋamba kati ne baŋŋamba olina okuddayo okole already ndi mulwadde siri bulungi nemala emyezi 3 nga sikola ofiisi ngaali ku gavumenti ofiisi nga bo bali baagala nkyusa obwongo nambe enzira y'okugula bo nali nabagamba ndi mulwadde already sikyasobola kukola nti muhawu mu kiyumba sikyasobola genda mu kiyumba naye nina we sitaategedde munnaayo waŋŋamba we waddayo wabulira ku kisaawe kati bano baboosi ki gye wagwira mu ttanka anti bano ababoosi be baakuba ogamba onoono gwe nagenda mu ofiisi gavumenti wama naawe bitegedde byemubuuziza yagambye yabulira ku kisaawe beebo be baboosi be wabulako tegedde nanti gavumenti ofiisi ekubira boosi wo ayali siponsa wo nkitegedde kati
nkutegedde. Kati waddayo nembeera awo emyezi 3 nga sikola nga baganye bagala nzireyo nkole nga tajjukira bw'oba oli mutolosi Uganda government ekola ki ekusasulira tiketi n'okomawo wani abatolosi batukubira essimu tubasonde anti abamu tebamanyi babagamba bugambi nti bagenda bafunira tiketi naye ng'era kiri mu contract mu agreement ne Uganda and Saudi olw'okukosa omutolosi bakwata bukwasa ekipapula ne basindikira gavumenti nekola ki nemanya nti ono omwana waffe bakonfaminze ne basasula tiketi ekomyawo bosi si yasasula tiketi munange kwe kukomawo kwendiko waneeno kulikayo kati wakomawo ekyeyo kyange kyenakuba bamala ne bakkiriza ba boss. Yes, that's why I'm here. Nsonga lwaki ndi wano kubanga nabannyonnyola nabawa reasons. Abaana bali ku government office abamu bw'oba tobawadde genuine reason nga nabo bagiraba si kyangu okukomya. Office of the government. Kubanga office yo ali mu kitundu ki? Government office buli site ina buli kitundu kiina kati eno gye nalimu yali Riyadh. Munaye wongamba kati akafaananyi kalina mu mutwe byonna ebibuga nabirabako at least boundary yabyo kati nze gye nalimu yali bagendako mu Riyadh mu moolo okubaako ne betugula Ejidda gye twalimira e Madiina gye twasaalira ne Mecca kati eri gye sitagendanga yewa Damam togendanga Damam waliwo Taifu waliwo nyingi ziringanga waneno tulina Masaka tulina Kampala tulina Mbarara byonna buli kitundu bagenda bakijja mu district city era abaana kasita tobaweereza ababosi bokubanga bosi yalina okusalawo okukomawo wano bosi kasita tasalawo tojja kuba gye bali abaana kati bebagamba bambi ti bebateekako omusango ogw'okubba baze nababuuza ekisooka nze nensasulira tiketi nekomawo weewaawo nakola mistake nenziri kyola abaali tebagala nkomewo era bwe nabagamba nti ndi mulwadde era ne bandeka nengenda kuba nali nabakolera emyaka egyo eri miramba kati after 2 years batebamba nti kitege naye mulimu abaana abatoloka nga bakyalina ebbanja ly'ababosi kati nga bosi bw'aba takuwadde exit takukkiriza kufuluma okuddayo ewamu abamu babateekako n'emisango bambi nga tebagikola bw'obbye jewelries obbye goldi oyasize ebintu mu nju okoze kino nekino naye ng'ate baba balimba just aba ayagala kulumya abamu babasiba kati oli bwakuteekako ng'omusango abamu babajjako eriiso baba tebasobola kuddayo kati essaawa eno zaako ki anti kyekindeese tubuulire oba tusobola omanyi nze najja mu Uganda nga nina obuzibu bw'obulwadde. I'm so sorry. Ate kati najja sirina ssente okusaba kwange okujja okulowoozaako Adija nakulowooza kuba nzize ndaba programu zo ng'oyamba abaana ab'obuwala abalina ebizibu eby'enjawulo. Mujje mwekubira enduulu bakyala bannammwe babaawo wano olumu bamanyi okubayambako. Nsaba naawe bakuyambe. Eŋŋamba osanga nange kangezeeko. Gezaako. Ndabe oba waliyo omuzira kisasobola Hadija Kigozi media sobola ofunayo omuntu asobola okumpa ku mulimu
obeera wa mbeera najeera obeera naani mbeera najeera ne bazadde bange bali batya tebalina waba babuuliramu ebintu nti biganye oba nze mbadde mbakwatirako nga kyokka nno ate wasoba tuweeki. olina ne diguri ey'amaanyi bannaye tubonaabona mu nsi soma ennamba yayagadde okuyamba ajja kuyamba eri nnamba ki abatulaba sizze nti okusaba nti nsabiriza naye neetaaga buyambi kunkwatirako mu mbeera gyempita mumizirwa sorry ndi mukaaba naye kwa bulumi n'okwejjusa kwembadde mpita naye nsaba omuntu yenna alina omulimu kuba nasomako nsobola okukola ebintu ebyemikono nsobola okukola emirimu gya ofiisi ndi mukazi mukozi era ndi mwesigwa nsobola okuyimirirawo eri omulimu gwonna gwonna oguba gumpeereddwa kubanga imagine omuntu yagenda yali yasoma oli mwana university mulungi tozze wano kusaba ssente ozze kusaba Ah, mulimu tozze era kusaba katonda ssente. agenda kuyamba kati singa oba ofunye capital owokubobwa kiki osobola okukola cause nakyo kiri important capital wemba lowoozeza ku capital nyina mobile money sim cards kuba nali zonna okubulako float float kati how much is for the beginning baŋŋamba For starters. miliyoni emu esobola okukola miliyoni emu ekola okutandikira waggulu lwakuba kale nagenze tebazisalaako nembuuza eri munnange oba asobola okumpa ku loan nagamba ebya mobile money kati bikyuse nnyo nagamba ati olaba mobile money esente yo yekola ki ekweyimirira yekweyimirira sente yekola sente naye bw'oba ofunye kapita awera atandikiranga miliyoni 5 osobola okukola sente kibeera kisingako kubanga layini ziri bbiri MTN ne Airtel bagamba nti osobola n'oteekako bizinesi endala eziri awo ne bagamba nti saawa eno nga sirina kapito naye neetaaga kukola nsaba mukama akuviire esoma ennamba naye abantu bonna omuntu yenna anambeerera wa kisa ng'alabye vidiyo eno nga nzikiririzaamu kubanga esirimba asobola okumpa kapito oba nampa omulimu kubanga kapito mba neekozesa sikyo naye kati omulimu era of course mba nyina okolera omuntu omulala ekyo kyembadde nsaba bannange kyekindeese ku midiya eno okulaba nti at least mbeeko kyentandika kuba baganda bange era mulimu abakyasoma bazadde bange bakyalina obwetaavu kati ebisooka obirike esooka weeeko nga gwe bali baveeko tubuulire ennamba singa waliwo omuntu ayagala okuyamba ayita ku nnamba ki bakubya abazadde bo bakubya abaganda bo bye biveeko kati sooka otereza obulamu nga ggwe bw'omala otereza obulamu odde ku bali bazadde bo bo babeereko naye kati essaawa eno tuli ku kikyo ennamba eri ki eya Airtel eri 0704 90 17 28 simanyi zisoma mu luganda tewali buzibu MTN eri 0778 65 56 46 okay kati abalungi abatulaba bannange yenze Hadija Kigezi asobodde okuyambako kikyonjo munoonyeko ku namba ze z'essimu zasomyawo wammanga bannaye tusaba mumuyamba omwana ono akaabya amaziga mangi nankwasa n'ennaku naye nze kyenyinza okubagamba bannange abantu ba famire musooke mukwatemu mukyawakati abantu ba famire buli muntu alina omugugu gwe gwe yeetisse tosobola kuyamba famire yo yonna n'okola ki kasita mama wo abamusanyufu ne taatawo n'abaana bo baganda bo sooka obaleke buli muntu yeetikka omusaalaba gwe oba okitegeera ate nga waliyo n'obusobozi bwe butakusobozesa kuyamba bazadde bo waliwo n'obusobozi bwe butakusobozesa kuyamba bazadde bo sometimes so as you have come here to ask for help
I pray that you use this help to help yourself, to focus on yourself. Okay. Yeah, mama waba ina wasula wali Nigeria sigwa mukuziza lino lyonna ebbanga Allah ajja mukuuma. Yes, ajja mukuuma, ajja mugabirira. Ye kati akusabira edduwa gwe ebibyo bitambule. Bwe bitambula weddaabulule wotereera Allah nga bawadde obulamu bazadde bo obasanyuse. But for now tetukusuubira ku mumboozi yonna gy'otugamba tugamba mu baganda bange bali bokka ne baganda bonna abo buli omwana onye omulimu. Yes, okitegedde mami? Banaye mwebale kutula, mwebale kusubscribinga. We mba mbulirira omuntu gwendeese mba siyogera naye yekka, mba njogera na nsi yonna na buli muntu yenna alaba eno video. So bw'oba oyina obuyambi obw'enjawulo osobola either okunoonyako oba okunoonya omwana ono ku ssimu gy'asomye. Bw'oba tomufunye osobola okunoonyako, nze ne mukunoonyeza. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Nakiraba basobola okukubira n'okubira. Nedda. Nze bajja kumala kunoonya oyo yekka akubuliddwa gwe njagala ajja nnoonya. Naye saagala bajje bankubire mbu bampe obuyambi, njagala babukuwe yenna aba asobodde. However, atasobodde kutuukako nze akole ki? Involving nze nja kunoonya. Mwebale kutula, mwebale kusubscribinga bannange. Yenze Hadija Kigozi. Abaana ab'obuwala tofiire yennaku ng'osobola okujja ku media yange ne weekubira omulanga buli muntu wanajja n'omukisa gwe. Mwebale kutulaba. Assalamu alaikum.